naye enseenene erimu ebisoomooza bingi. Nakaabira nawo naye sikaabangako. Sajja beekubira ddala ne beekuba na mubire. Leeta sente leeta ez'akantu. Ate oli nange obusungu bwannyambala lumu ne mukubirawo nga ndaba asaakiriza nnyo. Bamuleetera n'ekyeggula awo ebyokulya awo ne simanyi enkoko za AFC nazo be baazirya. Musajja teyali akyaggulo. Kakano abantu abalina emitima emitiitiizi tebajja kuwona. Anaasigala ye yekka alina omutima ogwo gw'abazira era ogutenkanika. Okutuukiriza ekirooto ky'omwana Katonda ali atulaba beetaaga kuba muzira. Wadde nga mu mbeera nnyingi olw'enfaanana yaffe endabika, abo abatulaba balituteebereza obutaba ba buvunaanyizibwa. Era abo abatulaba nabo era balituteebereza ku sayidi endala okuba ab'obuvunaanyizibwa. Naye ekituufu kiri nti ebyo byonna tebijja kukyusa kituufu kye tuli. Mmwe abambala ne munekaanika ne mwefuula ab'obuvunaanyizibwa naye nga mu kizikiza mukolera ddala omulabe sitaani be yandikoze mu kitangaala. Ekiseera kijja tuuka ekitangaala kibasangirize kuba bimala ne bidda. Tusaasira era twongera okugumya abo bannaffe abatwalirwa nga batali ba buvunaanyizibwa olw'endabika n'embeera gye balimu. Era ekiseera bwe kirituuka ebyo byonna bijja kukoma, ekitangaala kiryaka ku mirimu gyammwe. Weewaawo gwe omwana omuto sembera, omuzadde sembeza omwana wo. Mu lutalo lw'okunoonya eddembe mu nsi tutomera ebintu bingi, naye ewatali mboozi nga zino byanditutwala. Akasaala bwe katituuka gwe omwana Katonda ali yangoberera n'ofeesinga embeera eno ekigenda okunyumya n'okulambululira mu mboozi eno, osanga bw'oba wagiwa time n'ogiyiga olivuunuka akaseera ako. Ku Metanic Bongo Live kwe tuli, wadde nga tusinziira ku Bongo Charity Foundation okutuuka wano, amannya abampita Metanic Bongo balwima Sam. Mwebale kutwagala, mwebale tugobera, mwebale kutukuza, mwebale kutwesiga, era mwebale kulaga abantu baali batutwalanga kyakuzannyisa nti nedda twajja naffe tubeeko ne ke twongera kwekyo bataddewo mu mbeera ennungi ewatali kwepima ku muntu yenna, kuvuganya muntu yenna na kussa wansi muntu yenna. Ensi yaffe ennimiro, buli kimera ekigirimu ewatali kunyigiriza kinnewaakyo kisobola okukula. So ab'emitima emibi mugikakkanye, ensi eno ffenna etumala, tewali nsonga lwaki onyigiriza munno omutuusa okwekyaya ensi. Weewaawo gye baleko ssebo. Kale ssebo naawe gye baleko. Obulamu bulamu si bubi okutwaliza awamu. Nkuwulira akawoowo okwowunya ka muwendo ekitenkanika ku sayidi yo, wadde nga ku sayidi yange nyinza obutakakkiririzaamu, naye ekyo ky'oli Katonda bw'atyo yakudizayininga, nange kyenzikiririzaamu Katonda bw'atyo yandizayininga. Tekinfuula wa kitalo wadde tekikufuula wa kitalo, ffenna tusigala tuli bantu. Weewaawo ova kunywa kasigala. Si kasigala, kali awo era keefaananyiriza. Keefaananyiriza kasigala. Ekkomera olifudde amaka. Amannya go gwani? Manya nze Mutebiisa. Mutebiisa. Bamutebi baba balangira. Era weewaawo. Weewaawo. Lwaki ensi yo oyitiridde obutagigondera n'otuuka ku level nti mu kkomera ofuulirayo ddala ewaka era ng'okutwalayo tewejjusa? Kali okutwaliza awamu sigamba nti sigondera nsi yange, naye ensi eno erimu ebisoomooza bingi. Ate ebitusoomooza ebyo ebimu bikugwako nga teweetegese, oba n'ogenda olaba nga okiguddemu nga naawe obadde tokitegedde. Era omuntu ali eyandaba njagala mutegeeze nti omuntu okumusiba
tekiba kiyagalira era tekibangako mu pulaani za muntu ndi buli kyabansibye kiringa kulwala muntu osobola okukyanga oli mulamu bugendo ziba ne batuga gundi mulwadde kati ekomera ate terisobola beera waka just nawe weesanga nga kifuuse ekyo abantu kye balaba naye terisobola kubeera waka okitegeera terisobola kubeera waka olw'ensonga ebinyigiriza ebiriyo bingi mutuufu otuuka akaseera naddala ng'omuntu eyakagendayo atuuka akaseera n'ayagala okwekyawa just mu wiiki emu ng'ebintu byalaba bipya ekintu kyalengera alaba nga tekibangawo omanye okubanga baddenga mwene kuba obeera eri tubeera munda era woba olina essuubi erifuluma ogamba ngenda bweru eno ensi gye tulimu ndala ku eri gye tubeeramu eri emboozi etandise ku mwana Katonda tusimbudde tugoberere tokyusa n'obuyo leka tuyige ffenna omulundi ogwasooka okuyingiza ekkomera wali okoze eki omulundi ogwasookera ddala era siri gwerabira yali 2016 2016 tugenda tufunamu obutakkaanya twali awo ku puulu bafunamu obutakkaanya mukwano gwange awo nga omanye ebyemizannyo era mufuna obutakkaanya ne mukuba ccu eno gye tuzanyisa ku puulu omugo gwa puulu mutuufu namuyisa bubi nganze era nange kyankwatako ne tukaanya kuba twali tukola mulimu gwe gumu era nga mukama waffe y'omu n'atutabaganya kati mu kututabaganya nze n'endowooza nti byawedde kumbe ye yagenze dda ku poliisi ekibuye afunye referensi enkwata mba ndi awo mu matafaali gange ndi mukola nga bulijjo banonye bantutte ne bantwala obutakkaanya twali ku puulu anti era kati ku puulu nali nzanya namula era gwe nakuba tesi gwe nali nzanya naye alinga omanyi nti wabaawo abasaakiriza ye kati jjukira nze baali bankubye kati oli nange obusungu bwanyambala lumu ne mukubirawo nga ndaba asaakiriza nnyo okitegedde kati awo obuzibu we bwava kati bandi awo ndi mu matafaali mpola mpola ndola abapoliisi esazeeko bampise gundi tukwagala konze ate buzibu ki ndi wakubye John yakulopye ku poliisi jangu tugende tubimalirize okugenda kudda kuba ensonga ntono nnyo ningambe ekirungi batutabaganyiza nange nelooza nti ki nsonga ntono nnyo nengenda kutuuka ekibuye ngenda okulaba bintu biwanvuye no maze ennaku 2-3 ngenda okukubira abaali ene Salaama kubabuuza nti abaaye kiri kiti eyo omusajja tando omusajja yagambye sente kuba twali tukanyiza nga ngenda muwaayo ku kasente ak'obujjanjabi twalo gyalinga 15 mu biseera ebyo twakanyiza era nga twakozeeyo n'obuwandiike buvuyo kale era kusinzira ku kyaliwo kuba saamufumita namukuba wano ku mutwe newazimba kale newalaga nti yayisiddwa bubi naye era nga tekyali kya bubi nnyo kuba yagenda mu ddwaliro ne bamukolako treatment ya mitwalo nga 5 kati nze nemugamba nja kukola ki njamuwa 15 netuwandiika awo era ne batutabaganya nendowooza nti biwedde nze nenzira mu mbeera za bulijjo munomo nendowooza nti biwedde timba ndi awo nga bantutte ekibuye olutalo lwatandikira kibuye awo nawo wali firimu mpanvu tuuka mu poliisi eyo giraba otuuka awo ekibuye mulimu obusengo obwo 3 buli 4 waliwo kebayita mu Kisenyi ne wabaawo kebayita mu Serena ne wabaawo ne kebayita mu VIP ne wabaawo n'ekiyigo era buli komera lyonna nga lyamaanyimu libaamu ekiyigo keberuzire era waliyo ebiyigo biri munda sigamba nti ojja kusumbuwa abantu kiro biri munda buli kimu kibeera munda muba muyingidde entuuka ekibuye ndi mupya siyingirangako mukomera sanga abasajja bawanika amabangu tuuka ku luggi bantwalira na mubire leta sente leteza kando kunza ate kando ndaba muno mulimu amasanyalaze siraba we mukumye kando leteza kando ate bikoze
Mbeera netandika okukaluba ne ŋŋamba kange eno kaweddemu kyanga netenda obusajja leero buweddeko lyawo nenamu enkumi zange 3 zenena bankwata misana naye ngenda nakulya na kya misana saawa awo nga 7-6 kati awo 3 bazitutte baŋŋamba tuula awo kati kibe oba oyingira wali kakolido wekati obusengo obuli eno side ne side eno busaidi neno side baŋŋamba tuula awo tuula natuulira ddala no paka budde kuziba nga webaleeta abantu bali abasajja ababeera ku luggi ekibuye babeera kaali babeera kaali ababaniriza barapi abamukambwe ennyo musajja oba babanywedde baba bakambwe musajja okumanya nala abandi bali abasajja baali bakambwe musajja agenda ajja yali mugaga kati awo obuzibye butandise oziba tuyingidde 12 ssaawa emu baleeta omusajja nga mugaga musajja kumuleeta balabika eri nga omanyi nti mu polisi ndowooza tebamukebera fe bakaddeyideyi otuuka wali bakukebera buli kimu ne bakugyamu omusipi simanyi bikoze bitya naye abagaga bo tebabakebera nnyo era mugaga ye kuba waliwo we bantwalira kugenda sangayo ye waddembe kukwata ssente ze n'agamba nti kati gwe wa polisi zinterekere gwe kaba kakadde ngenda kuwaako 10 neffe batukebera oba obaddemu ne 3 ezo ziba zirugenze si kubawaayiriza byo bya ddala si kubawaayiriza ssente ze batatera twala nga mu mitwalo 10 kuba bamanyi nti ziyinza okuyamba mu musango ogwo naye 2-3 zo ziba zigenze kati buzibye baleeta omugaga oyo gwe mbadde nkugamba mugaga yajja oba yakola mistake yajjanga ena mu miliyoni ngezi nazo munda ku mulyango wennyini mu kaduukulu ka polisi omwazi kwata kuba n'abakebera ku kiro baba bameka kubaako akebera ono ajja akebera ne kubaako ono akutwala okunaaba kalibe polisi eyo ey'ekibuye nga wakatuuka ekintu ky'olina okwola kujyamu ngoye zonna kunaaba kati wali mu kuzijjamu ozireka wali basigala bazikebera olwedde kwebera baalaba ssente nakulabira ekikonde bennyini ate abasatu be batandika olwana nze munene nze arapi nze mbatwala gwe nze yakuteekawo ate gwe oli kaddeide lutalo ne lutandikirawo ekkomera ne livuya essente ne zivuyise komera sajja beekubira ddala ne beekuba afande ow'oku luggi balinayo afande awo bamuyita Kayihura ali awo ku luggi n'agamba kiki mbateeke mutiyagaasi bagamba kutiyagaasi awo ne bakakkanamu nga mwekalakaasa ku polisi ebyo mwekalakaasa sibe tolina kwekalakaasa kikyamu okwekalakaasa ng'oli musibe bayinza nakukuba sasi ate tebaba na musango musimanyi wagala kuleeta bano kavuvungano mbu bateekemu mwekalakaasi kikyamu kati musajja ng'avaayo kunaaba nga oba yalina muneejeera nti ayogera nga luzungu saawulira Luganda nga yagamba ize yagamba kimu ize ng'ayambala ng'olwo buziba tutuuse mu tayimu y'okwebaka bazigabanye bambala ne bagamba tiyagaasi ne beesootinga ne bazigabana awadde ate nga bamuleetera n'ekyeggulo awo ebyokulya awo nesimanyi enkoko za AFC nazo be bazirya musajja teyali akyaggulo buli abasajja baba bakambwe natuuka ekiseera neŋŋamba oba nabo baba bakolera polisi baba bakambwe nga balalamu kati tutuuse tayimu y'okwebaka yingidde awo kuba mukomera ngeri eri ekibuye oba ku polisi temuba na tayimu mutuufu yakwebaka naye kati ŋŋamba bano abalina obusenge mwe basula bo tebaba na tayimu baba nyumunyumya wabaawo amatatu awo ne mwesanyusaamu awo uledde era go gakkirizibwa okuyingira go gakkirizibwa era ne mu pulizoni gabeerayo kuzanya wano kutwaliriza ku budde muleme kwebowa kati ffe abatalina kusula owokusula mwaka akaseera nga tulina okwebaka nga bukyali okwebaka no mweyo kolido nga tulina okwebaka kubanga obusenge bwajjudde neŋŋamba kati ngenda sula mu kolido muno
korido nno nga tosobola kugolola amagulu kuba eri fuuti ndowooza fuuti nga 3 wano weewati fuuti nga 3 wano nga mwe mwina okwebaka weemuti neŋŋamba naamalako kyenakola nga ŋŋamba arapi nga mugamba omanyi ku makya bagenda kundeetera sente nsooka onfunirawo okusula nga ŋŋamba ogenda kumpaayo ekitwalo saagala weefumbefumbe bwe yaŋŋamba nemugaye nze ngenda kuwaayo omutwalo bagenda kujja kunkyalira ku makya naye ng'amugamba siina nagwe nsuubira kujja nekaza bwekaza sajja nga ŋŋamba kati oba nkuteeke mu kisenyi mu kisenyi nga gyantwala babanda beereere kali akasengerako kababanda kababanda erako tekagwamu binyooka era winatera nti ebinyooka byaddala ku poliisi naye nga abaana banyooka oba biyitawa nange simanyi sobola kugamba nti biyita wano nogenda okwekanga ebinyooka biri munda kali akaluumu ko kabulaaka kali mutaala tekaliimu zigizazigizigi kugambye babeerayo babanda bokka kati nga kisenyi nga muga tonteeka mu kisenyi kanyo nja kuwa gumu 2 nfunira awalala nga yanteeka eno mu Serena ebeeramu ku bagagga era gyeyo neŋŋenda siinaamu mugambye enkya nga ŋŋenda nga neebaka ne bukya bwe bwakya ku makya bwe bukyawo ku makya nga tebanabasoma awo bamanyi basoma ku paredi awo paredi DPC n'ayitamu awo oba osi omukulu ku paredi ekibuye kati kugisimba weebale nnyo mufukamire era muba musitamye wansi nga te temuli mu masaati eyo foreign ebeera ku prison wano tukyali ku poliisi eyo yebeera paredi mukulu mwe n'abayitemu kati ekyasinga okunuma ku poliisi era ekintu kyesiryerabira ate ekikyaliyo ekitalivaawo oba ekiribeerawo lubeerera kikino wammanga kati tuli awo tufulumye ku paredi kati we tufuluma ku paredi DPC oba osi wajja abaako n'abantu bagamba gundi gwe oluddemu nkutadde n'ogenda emabbali n'ova mu lujjudde lw'abano n'ogenda wali nga kabalaza naga gwe gundi akujjayo ba osi bonna abasirikale bonna babaawo n'ebitabo ani akozeko ono tinze banga musango gwe gutambudde gutya omusango gwe gukyali wa state naye kuteze tikuva ddi ndi wiki 2 omusajja akyali wano musajja n'alaba nga kituufu omusajja aludde nga mugagwe nkutadde ngadda wali mabbali kati ekyasinga okunuma abantu DPC baata oba osi oluusi bamu tebateebwa babazaayo kitegeera wagamba nti nkutadde oluvanga babazaayo mbuuza lwaki babazaayo oba kigendererwa ki ekibeeraawo nti oluusi gwe nga ŋŋanze musango gwange badde bagusubirako akasente nga nze era nayogedde nakola ku musango gwe nga mugamba musango gwange ngenda kuwaayo akasente ewe kati newe kati tulinde era nga essuubi yalirabyeko nga n'abantu bange bazze bayogedde naye namugamba kakati ku sente weziti tubadde tulina weziti naye kati ate n'alabanga sente bagenda zireeta nkya ate DPC akutadde leero n'agamba sente zange zigenda kwe kukuzaayo n'akuzaayo naye nga DPC yakoze eki kuba yetaddibwamu agamba nti nkutadde teri kugamba nti ate bondi nti byonna abaabimaze abaakutadde kati nga bakuzaayo kati ekyagenda okikola nga manyi ayiza jjukira baba basomye ku makya tiwakuzaayo ayina okumakinga sure kwolwo ezo sente n'azifuna oba n'ali ezo eziriwo n'akutakoolwo kubanga enkya wamusangamu luba lutaleera amubuuza omuntu gwe natadde eggulu lwaki mwali kitegeera lwaki mwali ekitegedde jjukira ye DPC olumu tatera kujjanga ku parade asindika osiiwe naye nga ye waabazze yabyekolerako naye nga abasajja baba bamutadde abamu babazzayo naddamu namalamu wiiki namba DPC nga zabamanya nti tagenda kuddamu eyo wiiki nga ye omusirikale yamukolako akyalinda ezo sente
bokitegeera sente bwe zijja ng'akuta bwe zibula ng'era atwala ezo eziriwo bali tebasemba kati abasajja tukeera ku parade era bakola we batyo nako olune olwokubiri n'olwokusatu n'olwokuna ngenda olaba wiiki ewezi ndi omwo omusajja we gwasuubiza omutwalo oyo twamala netufuuka bamukwano mbadde nkyakugira nkeera bukedde ajankanga mangamba gwekiki bantu bo nga tebajja nga mugamba nti sinafuna simu afande tanatuwa ku simu naawe obiraba kakati nga ngamba omanyi kyogenda okukola kakati nga ngamba kakati waliwo ebibulanketi kuba eri mu Serena ne mu VIP waba bulanketi byemusulamu nga bibulanketi bijjeewo bikunkumulaawo then omala bikunkumula ofuna oyo omwana mulongose eruumu nze mba mpeddeyo webake nengamba akantu kale easy nze nkugira kati mbikola olwamala obikola nfunirawo n'obukulu mu seekendi eyo yennyini ngamba kati eyo genda beera security w'abana abagaga bange genda kumanga abana abagaga kyagala muntu ayingira wano nga tasulamu nga nange nfuukirawo omunene ow'amangu mangu tutambuza ekintu nno njagala fuluma nga ndaba obudde bugenda twali tugenda mu biseera bya Desembeera abanaye sajja abantu nga ntandika owulira sitole z'eruzira sigenda nga abantu banyumya sitole z'eruzira mbano kaweddemu kuba n'essimu esalaama bagamba omusajja yabiva nako ali bibye situwulira na wakwogeraku nga kakati mukoze mutya nga mujye tulabe kuba nalinawo amatafaali gange nze nfune omuntu ampa ku ssente nkola ekintu nveeyo ng'ate abantu balabika tukira eri ku poliisi ejja emisango egyasolute bantu nabo tebakkiririza mu kulwana temunaye mba ndi awo lwali lwakubiri ku makya tuli ku parade era kuba basooka basoma tuli ku makya lwakubiri basooka tusoma nange ngenda owulira abansobini tebiisa Katonda wange golo bibasoma kabangale direct machine nga bagamba gwe basoma genda ofune engato z'omusipigi kugirinyirawo genda mu kooti ne twambuka nakabira nawo naye sikabangako bali bantisadde komera nga mpulira ddala lumbe wadde lumbe naate nga bali ntiisa nnyo nga twambuka paka ku kooti okutuuka mu kooti naye wabaawo okucunyizibwa ssebo mu sseero yaawo abavudde eruzira nabo baba bakambwe tebakwatagana bavudde ku poliisi bagamba ffe tuli eri ku buloka mukyawunya n'amatooke Katonda wange nawe bwe bagamba ku poliisi badde toli amatooke ez'okumuuku ate ebyo ebiseera byali biralamu kati tutuuka ku kooti nyinamu akasente ajjukira naye nafunamu ku bukulu bagenda okuntwanga nyinamu omukaaga gwange nga mweguli gutudde nga ndi mugumu nga nagumada nga ndaba ekijja kijje kati mu kutuuka ku konteyina omusirikale wa prison abagamba nga mwakatuuka mukyali amusitami ayina ssente leeta tuziwandiike woyingirira nazo bagenda zikujjaku gwotazireetera gwomanyi kwata omukaaga gwange nga ngusimbayo nga bakuwandiika ng'abwa prison bagamba tuzirabye tuzirabye nga musiri bagenda tuwako ebyokulya ssente sizanga olwogwe nga nyingira batandika okunyumya emboozi y'eruzira nga bali omwo nga mpulira kaseera kakooti katuuka bulaza kooti nga mbeni mutuufu eri kooti muntu yenna ali eyo nga togendanga mu kooti kooti ndalamu kiki nandyenkanyankanyiza kooti yo tebagyenkanyankanya kuba yo ndalamu eri ku ntikko era tebasaagirayo era nabadde awo juzi nga ndaba ku vidiyo za Lienskiin awo yaberedde mu kooti fulufiga temulaba nti atera kwogera bintu bitakwatagana naye koolo yayogedde akantu abasinga tebakawulidde nze yakawulidde nzekka
yagambye abaana bafango ni munoonya kikukooti bino si bya mawulire tetunoonya layiki twagala kujjayo muntu eri kooti tebagisaagirayo kaseera kakooti katuuka bansoma gantuuka otuuka eri omulamuzi akusomera mu luzungu gwe bakuddiramu mu luganda sebo bwana Mutebisaasa olunaku weruti nasawa byonna baba biwandiika olunaku weruti mulamuzi akutunulako mulundi ogwo gadda mu bitabo sawa weruti wakuba gundi era bamukuba obimanye era obikiriza anse ebizibu ezi era wena ali eyo ng'omanyi nti oyina omusango obanga luli kyanga bakukwatidde mu musango maaso g'omulamuzi ansi entuufu ebeera nti sibimanyi n'obanga wabikola ye ansi entuufu obimanyi tobimanyi mugawo ekitibwa omulamuzi sibimanyi mukooti wazze kunumiriza ngamba kusindise ku faaza rimandi wiiki 3 faaza rimandi sigiwuliranga nako ngamba faaza rimandi oba kati kyeki tebakinyonnyola mu Luganda kyo tebakinyonnyola munaaye nga batuzayo mu konteyina otuyingidde 11 z'olweggulo kuba ffe abasembayo mu kooti abapya abasinga bebasembyayo mu kooti kati we twatuuka 11 ne batuteeka mu baasi ejja yaliwo awo ku kooti ebeerawo tevaawo olubaleetayo ogwayo gwakubalinda tegwamu mafuta kiye ekitongole kiralamu ebyayo tebiggwaawo kati nga batugamba mukole layini nga batubalamu pulizoni kyekitongole kyekakasa okubala ebyayo bya bibalo era bo batambulira ku namba era pulizoni yo ya namba buli kimu namba eri amanya tegakola nnyo kiri awo namba era oba ne namba webali biri bya namba amanya tegakola kiri awo okutubala kwatandikirawo wenyini ku konteyina nga tuvaamu batuyisaamu awo babiri amba tekawedde banyunyumiza katengo kantandikirawo tuyingidde mu baasi ngeno tuka mu baasi basajja bazibu baasi erimu emitayimbwa ate naawe oli ku mpingu ndabe wonaga kubadeki mpingu bazikugjako ng'ogenda laba mulamuzi ne mu kaduukulu awasigadde obuzibeerako paka luzira kati kwata mpola mu baasi omusimbamu abatuula nammwe kati baasi eyo giraba baasi eyo kati olaba eno maaso direva gyatuula waliwo entebe eziddako awo ntebe nga 3 kati bateekamu engeri yakakomera ya butayimbwa era sebo mwe mubeere buli abasajja abazibu nkugambye era nkiddamu bazibu ebintu byabwegendereza ate biralamu mubeere eri mu baasi ng'olwedde mu baasi gye mulimu erimu emitayimbwa nga kuliko n'oluggi olw'emitayimbwa era nga nalwo luliko kufulu oli ku mpingu oluggi lwoliko munda olwedde bakusibiddemu ate baasi erimu emitayimbwa era simanyi baasi weegwa tebasobola kuwonawo n'omuonaawo n'otya baasi olwedde ensibe bataddeko kufulu olwedde oli ku mpingu abasajja batugalira mukati bafande bo batuula eno waliwo ako kakeeja akaddako mabega dereva we batuula kati gyemite giddirira kwekubeera abasiba abakazi bo batuula maaso ffe ne tugenda emabega oba tebakukkiriza kutuula na mukazi yemu tezaawukananganako yemu kuba abakazi baba batono kazi bayinza okuba nga 10 oba 6 bakazi obagambe ndi bo tebasibibwa nnyo bo tebaba bangi nga tugenda tukiridde awo twayita wano Nsambya ne twambuka awo ne tukkirirawo ne tugwawo mu Mukwana awo tukiridde ebizimbe bitambula bipya ngamba banayi tugenda wa jukira nze ewadde Kampala mazemu ebbanga nze Kampala simumanyi era nze mbeera muno mu Salama Kibuye kuleekaana
Munyonyo awe watyo waitokena akoluzira uliya nga nze ne Kampala mala mwaka nga sigenze nga nonyeyo ki munange oluno butandise ziba tutuse mu jaamu awo buzibya ozikuteemu zingidde saweemu basajja mutuvu kawedda manyi kutwala abantu nga ogendedde mu mbeera mbi ng'ate kiro manyi kyekitegeeza genda nga n'omutima toyina baabo tuyingidde tukulukuse paka luzira Katonda wange eri main gate gyenkugamba main eyingiribwamu amakomera aga eri luzira era awulira luzira looza waliyo ekomera limu waliyo amakomera aga nenga gali ku kaalo kamu ku mutala gumu era gali amakomera tegasalimbibwamu nti oba balina baneiba baddira nga olaba kano kamakindye kona bakazimba kamakomera jukira ketoloddwa nyanja eyakola ng'ekikomera okitegedde nga olaba nti kankugereze nga akube busabala sigenda ngayo bulungi ndabayo ku bifaananyi nandikugereza akazinga kali olaba nga wano nga gana waliwo wano we bajja amazzi gana agegaba olaba agamazi gegaba waliwo kasosi kali akalimu akalinga akazinga nawo wakula weewatyo nti ekube libalimu ate nawetolodde oledde waliwo barakisi ez'amagye awawo wenyini ku kkubo nti wandigambye ng'awafuluma barakisi ate olwedde era waliwo ebikomere kitali kimu ebitali bibiri kwega wali tewali kutoloka eri nze nalaba omusajja yatoloka nakalaba aba naye simanyi oba bawona koma balaba nga bakubiddwa bubi nnyo kiri ekitongole obadde ki eri nkugambye otuukayo meme nekusindukira munaku 3 n'ogamba oba ntoloka ekisoboka naye nga tekisoboka kyakugira kati tutuukayo sawa 2 tuyingidde wasirikirivu mu miti wali awantu wali emiti wasirikirivu wulira empewo yogiwulirawo nga eyingidde ku nyanja eri planet ndala owulirawo nga bulamu bwoyingiddemu bulalamu ebikere ebyali bikere bwali buzibye kati tuyingidde kuyingira bwe muyingira waliwo eyo main esooka tebabaako kyebabuuzabuuza ndowooza dereva gwe bawandika n'enamba ndowooza eyafulumye eyo geeti esooka main eriko ab'amagye tebamanyi ndowooza nabakoma mu 7 bali bakambwe tebalabika face waliwo abali wansi waliwo abali waggulu waliwo abali mu buyumba eri geeti ekuumibwa ndowooza mirundi nga 7 ku State House kuba geeti yabagikuuma namanti yeyingira mu amakomera gonna wadde waliwo endala naye ate eyo main yo bagikuuma nnyo kuba yeyingiribwamu amakomera gonna apa mweyingirira Kampala Remand mweyingirira Makisoni Bay mweyingirira ne Wumeni yennyini mweyingirira makomera anagali ku Karaka kati nga tuyingira ku main nga basooka batujjamu wali twayingira ku main kuba oba oyingira luzira eri wete nga wentunudde ne tuyingira kati lino lisigala lireega eri waggulu ku apa kuvaako erigenda eno ku Makisoni Bay then erisooka eryaffe wano Kampala Remand awo ne tukyamamu kati ne tuddamu ne tuyingira ku geeti endala ligeeti nnyingi okuyingira mu prison munda awo ogenda osula oyinza oba nga oyise mu nzigi nga 7 oba 8 ate bali abasajja balina obulombolombo olugi lwoyingiriddemu sira ofulumiramu ng'ogenda mu kooti bali abasajja nze baneewuunyisa ewa eri tebatolokayo era muntu yenna gw'oli eyo we bali kusiba nolaba nga otuuse mu prison tolowoozanga kutoloka entanayo oba ogyesimidde mu bwangu bali bo battirawo boti lyeteeka tewali kugamba bakube mu bbanga kuwooninga bwowooninga ki nga tuyingira yingidde essaawa 2 kono kooti yali yatula obudde ndowooza ne bubakwata
kati weyingira wali babaaza ebyo ebiseera wengugambira 2016 bagendaga ebyo ebiseera mwagendanga n'ebyokulya ng'osobola okuva eno n'emigaati gyo ku kooti biki byonna sabbuuni mandaazi nga bakebera oba balaba oba temuli bitamiza bye muleese nga babikebera ebiseera ebyo naye kati byakyukamu ebisaawa zino tokkirizibwa genda na kintu n'eki obigulirayo wali era ne woba ozze kunkyalira ojja ne ssente zo n'obigula ku kaatini ya wali kati kyatuuka bamalubyaza tukoze tutya tuyingidde munda eri woba wakatuuka waliwo lumu mwe mutuukira mwenna abapya sigamba nti ojja tuuka ofunirewo ti ngenda mu room 7 eri baziyita ward mugenda mu ward 7 ward 6 ward 5 mutuuka mu 12 y'abapya era yo y'abapya bagikola nga y'abapya lubeerera oba wabaddeyo eggulo ne bakuta leero n'oddayo enkya era oba mupya eri byo tebabimanyi nti wabaddeyo eggulo mbu bakutadde mukata okomyo mbu oba mupya oddayo buto kati nga tugenda mu wodi y'abapya ey'abapya nga tuli bangi naye nayo nene ne bamira kati ng'eteeka eriri wali nalyo era nga bwe nagambye waggulu nti ekomere kati ate prison yo yanjawulomu ku poliisi era lyekomere wali nga tukyali wansi oba wazina akasenteko nga we nagambye nga afande akawandiise bwe mutuuka era ku prison era baddamu ne bakakonfaminga tekeekano era eri oba n'akawunti yo ng'eya banka nga omanye namba yayo mu mutwe nti singa gwe ali e Kampala saawa zino wenkubira negamba nti muganda wange badde sinayo kasabbuuni naye kwene namba ya prison bantereko akasente wekati ne wekati era okafuna singa oteekako amanya gange nze kennyini yakukubidde nga nti naddala MTN wano we bateeka reason ng'oteekamu amanya gange era katuukako era we katuuka wali ne bakonfaminga message nti onsindikidde gumu 2 ne batemako ezijjako wali nga bakola olukalala abasindikiddwa ssente kitegeera ekintu ekyo kati tuyingidde wala tetunatuuka ku reason eyo kati tuuka akasente bakakonfaminga bamala okakonfaminga nga bakubuuza ogulako byakulya saawa zino kubanga wabaawo emigaati amandaazi sukaali ebyamangu mangu gasooka ngulako akagaati awo akesatu sooka ngulako awo kasukaali kahaafu byonna ngendo balabala nga bimalawo mu mutwalo nga nsigazayo emitwalo gyange emeka 5 kati emitwalo 5 nga bagiwandika wali mu kitabo nga ngenda tuyingira mu ruumu tuyingidde olwo mu kintu mugeyeena nga wakayingira wali eri eteeka erisooka kuba oba wakayingira eri woodi eri ruumu oba wakayingira woodi bigere 3 ekiyigo kiri wano tebakukkiriza kwetaayo awo oba olina oyingirawo mu kiyigo mu bwangu obwo kyawunya amatooke obwangu obuba wakayingirawo era abeerawo omusirikale waamu arapi waamu abeerawo ate eriyo amateeka gakola singa bino ebyoku poliisi ndojja kujja na kibbuli eri teri kibbuli abandi simanyi newobaani eri teri kibbuli eri byamateeka eri ebintu ebikola biri bintu ebi era gwe otuukayo n'obikola oba omaze mpisa na buyonjo kirabanga buyonjo buli mu nsi nga buli mukomera komera liyina obuyonjo 100 ku 100 yensonga lwaki bakuuma abantu n'owulira nti omuntu bamukumidde emyaka 2-3 ninga ate ali mu kifo kimu buyonjo bungi olwatuuka tuyingira awo ayina enviri bazisalirawo mwobwo obudde talebe eyakagirita zibaawo bazisalirawo mwobwo obudde bwamangu mangu kwetaasa nti obukyafu enseko ebikoze bitya
oba kati biseera byakyuka ndi bye tubaddemu bye ebikadde 2017 2016 awo biseera byali bya jirita naye kati mashini gye ziri sajja beekolamu omulimu ebintu bikyuka beekolamu omulimu awo ne bagula zi mashini saawa zino otuuka enviri bazikusalawo ku makya ka mashini era ne bazimalako yete kugamba nti ate bansalako e Kampala bate bazimalako bulungi kati nze saayina nviiri ndinga yali yakitegeera era saaziinako olwo nga ntoototo ng'era gyereta balaba ntoototo ne bano zibadde zikuze bano balaasi tebakwatagana na dureedi bazisalirawo bazisala kirungi ekiriwo bazikuwa n'ozitereka tebakulinaako obuzibu oba ojja mu kooti ojja nazo bakutadde ng'ogenda nazo kati batukozeeko awo kuno abakuwedde batukebedde byonna nabo bakukebera toyingira na sente embi mukomere era tebakulimba nti osobola okuyingiza esente eruzira newoba gwana eri sente embi ye mutemu asooka era nenkulaba nayo nga tuli munda nenkulaba nayo nenkuwaayo mboko zoyinza ofuna simanyi nawe oyinza ozipima newe kaba kapapula nga katundu ka sente okalaba mukomera nga katundu wekati akatundu bulaza kayinza oleetera eyo wodiyo n'abantu 200 okukubirwa embooko zitamanyikidwa muwendo nange simanyi lwaki sente tekirizibwa mukomera era kyabulabe kyekyobulabe ekikyasinza okuba ekyomutawaana mukomera muganda waffe ayingidde Luzira yayingira kiro obuyonjo butenkanika gye yabusanga awe neewunyidde nti kiki ekiise ekkomera geyenayo ku nsi ng'obuyonjo n'amateeka bigobererwa. Atugambye nti eri bw'oba onaamalako olina kuba nampisa na buyonjo bintu bibiri. Ku poliisi amateeka tegagobererwanga naye eri strict bakuweerawo bakuwoningirawo kyena amateeka gagobererwa. Naye ate bw'abadde atunyumizaawo nga bamukonekiti nga bamutwala Luzira agambye Luzira ekkomera egeenayo ku nsi. Mpati yaffe ey'okubiri twagaladdemu atunnyonnyole tukomewo atunnyonnyole tugiwe time lwaki ddala ekkomera yaliise geena lya ku nsi. Kiki yalaba ekyamukanga kiki ekyali eyo kigiisa geyeena kyetwandiyagadde okumanya. Gwe omwana omuto atanagenda mu kkomera fuba beera omutuuze omulungi eri ensi yo goberera amateeka era fubaawo okulabanga ebikujjako nebikujja mu ndowooza yo byewala. Twagalane tube abatuuze ab'omuwendo eri ensi yaffe tujagaze abato n'abaliddawo. Gweomukulembeze weewaawo naawe kola omulimu gwo kubanga bw'okola omulimu gwo mu butuufu ekyo nno kiyambira ddala abaana abato okukwegomba nabo ne bakula nga balinganga ggwe olwo ntuba n'abakulembeze ab'ettendera ab'ekitiibwa. Naawe omwana omuto owuliriza nnyo bazadde bo n'abakutwala weewale okugwa mu kateebe nga kano. Ebintu ebimu byewalika singa tugonda ne tukakkana era ne tukitegeera nti ddala tuli mu nsi esobola okuba empoomu okuzaama singa amateeka gagobererwa era negateeka mu nkolwa. Sigadde nze Metanikula Bonk MR Live twegatteko Christmas tulina Anga Free Christmas Festival abaana abasoba mu 2005 nga bwe twakikola Christmas eyaggwa bakujja kulaba Onkyate Foundation banaabeko basale ku nviiri tusome nabo Bible tubafumbire tulyeko nabo tubaze bujja waggulu wakawayira akagamba nti leka tube ensonga lwaki tewalina kuba mwana n'omwafa nnaku nkulu olw'okubabba emmere. Kibannyonnyola nti abaana bano ab'oku street kiruma n'atege mazima soose esinga okuvaamu emmere yaabwe ziba kasasiro naye ate mu nnaku enkulu ng'ezo kasasiro zonna ziba nkalu kuba abantu baba ekibuga bakyabulidde nga bagenze mu byalo n'okuwummulamu. Kakati olwo bo enjala bwe bakkako ne balumbagana abantu ba bulijjo okubakuba okubabba okufuna ekyokulya. Enjala ye mulabe w'ensi era ye mulabe w'eddembe asooka.
abasinga bakuba ne babatta abalala babakwata ne batwala mu kkomera abalala batta ne gata kusolovinge ekizibu ekyo nga tuyita mu kubeezaawo olunaku luno olugenda kuba mulundi gwakubiri olwasooka lwali successful twebaza Mukama ne luno lujja kuba successful tusobola n'okuba n'abaana basingawo ku abo eyaggwa twalina 205 tusobola n'okuba n'abasingawo singa gwe munnange otwegattako ku namba 0700346827 0700346827 osobola okuweereza konna koyina oyina katungulu oyina kibiriiti oyina Bible oyina sapule oyina Kurani oyina ngatto oyina saati oyina munnyo oyina kakaroti nyama sukaali osobola okubituwa ne tufumbira abaana balunako ne tulukwasaganya olwo nno n'obya mu nju yeyo ng'osikaasika amasavu nga waliwo n'omwana gw'oyambyeko okugasika olunaku olwo era gw'otaasiza okubibwa. Tubeebaza okutwagala okutugoberera okutulayikinga n'okukomenti nga kikulu nnyo era mmwe abakikola Katonda abawe omukisa. Mweraba.